tuli ku mukutu gwaffe ogwa Standard News ffe tugasookako ngamba amawulire n'ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda yetugenda mu maaso n'okubawa buli wamu ndowooza ne twebaza mwenna abagenda mu maaso n'okubira nti mutugoberera wano ku mukutu gwaffe ogwa Standard News UG. Tuli ku TikTok wegendayo otugoberere kwata essimu yo osaakinge Standard News UG ku TikTok atumale ogende ku mukutu gwaffe ogwa YouTube ogwa Standard News UG fenna gye tuli. Mbasaba mugende maaso n'okusubscribinga ne nebaza abantu mwenna abagenda maaso n'okubira nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala bituteekayo naffe ne mugenda maaso n'okubira nti mubinyumirwa naffe ne twongera amaanyi okugenda maaso n'okubira nti tubawa ebyo bye twabasuubiza okubeera nga tubawa wano ku mukutu gwaffe ogwa The Standard News. Nga bulijjo nabagambye nti olunaku olwaleero wa bannamawulire ly'eddembe lyabwe gye bayita World Press Freedom Day. Kwegamba bannamawulire nabo babaako n'eddembe lyabwe nga ku lunaku luno bejjukanya emigga egibakubwa ne bejjukanya tiyaggaasa abakubwa ne bejjukanya n'emirimu bambi gye bajja bakola omuli bannaabwe ababeera balugenze n'abo abafunye ebizibu naye ne tubateeka mu ssaala nti ddala weewaawo wadde nga byonna okusomozebwa weekuli naye tugenda kubeera nga tukola ki tubibawa. Ono nno antudde wano ye munnamawulire oyinza okugamba nti oba yanozaako ku bukambwe obumu. Ono nno gw'olaba kankooka bbaka gwange katono yeesibira mu ttoyi okumala olunaku olulamba kati agenda tunnyonnyola kiki ekyamutwala mu ttooyi okwesibira olunaku lulamba. Yali akimyeyo ki, yali agenze kukolayo biki, byonna tugenda kubeera nga tubimanya wano ku mukutu gwaffe ogwa The Standard News. Era atubuulire n'olugendo lwe amawulire gano yagatandika atya, kiki ekyamusikiriza okugatandika, ani eyali mentawe kuba omuntu akola ekintu nga yeegomba omuntu. Byonna tugenda kubeera nga tubinyumyamu tuwayawayaamu wano ku mukutu gwaffe ogwa The Standard News. Nange the element man muzzukulu wa Mugema. Lwaki wambala element? Okwambala element musono. Omanyidde kyekintu kye nnaba abantu nange kye nnina okuleeta mu bantu abantu balabe nti ate waliwo ne style enda. Omanyi Uganda eno bw'oba weegendereza nti TikTok oba YouTube buli muntu ajja alagayo face. Kazi nakyo neŋŋamba naye sisobola kutandika kintu kino nendeeta ekifaananyi ekyo era ejja kuba ondaba ng'ate wali abaana bo abakikoze eki abakikopi ekyo. Obulaba nga Standard News ffe tugasookako n'abantu bakola ki era ejja kuba oliawo ng'abaana bazze soka bweyajjirira abantu wamma abalabinze n'amaaso pakabenge musibye mutya emirimu gyebale. Leero nange ndiko ne the element man ogamba otya wa Mugema bulijjo nkulengera bulengezi bulijjo ndaba nkulengera nga nange ndi eyo nkunoonya maze nekusanga kati omuntu yanjagadde okumanya gwani okolawa soke tufune ekifaananyi ekyo buli muntu yenna akole ki agende maaso n'okumanya ani gwentudde naye wano. Yenze Asfa Nanvuma Kabenge. Kabenge bya mwami alya mwami omwami Haji Kabenge ya family. Family name. Wenvuma. Wenvuma. Omwami lireke lyangenze ka. Liryoka. Omugamba abantu ne balema mukubba. Wamba mwami wange beerayo mukamoyo. Wasawo mukeka mukamoyo. Ebira Nvuma kabiro kati Nvuma. Kati ndi musasi wa gaffe ya Gaspark TV. Gaspark TV. Nation Media. Mumu ina sente. Sijja kuwagala. Era abantu njagala mbagambe weno we tutudde tuli ku Serena. Si esinga ebbeeyi wano mu Uganda. Emmere n'ogisala ku mitwalo 10 naye nga kasaniya katono kalidde tokuse. Ensonga lwaki ebiseera ewano tulyawo kati si buli lunaku nze nga si buli lunaku ntulyawo wengira n'enzirayo. Kye nasinga obbaagalako bwe kuba kulya kyekyo baaba era abali eyo
mujjeko ku Serena mulabe ebinyuma ebibeera ku Serena. Abamu bawulira mpulire funayo olunaku gy'olambule era wewalina NTV webale kukola tugezaako ayagala okumanya ebinkwatako. Asifa ntandikirewa twagala nga tonnaba kujja ku nation media. Asifa watandika otya ofuna ekijegenyege ogamba kanyingira amawulire. Nze ne mwana tu bwe namalira okusoma senior 6 ndowooza ebigezo nabimala leero. Enkeera tata wange mwami Kabenge n'ayita maama mukyala we n'amugamba jangu ono omwana talina kyagenda kunkolera wano waka. Ebibuuzo bimaliriza leero. Enkeera n'ansindika mu ssomero ntandika ng'osoma nga senior 6 tebinadda nga tebinadda. Kati wagamba otya nti njagala nga tonnaba kumanya oba wasinza commission gye wakola. Ati kati gye nasomera nti mukwano gwa family nti nasomera ku IIBMS. Kati mukugendayo nti nannyiniyo olwojjukira omugenzi nkooyo oyo ebaali ne omwami Lujaras eba nannyini ayayi. Kati we natuuka balinawo omukwano Lujaras bonna bagenzi bonna bagenzi. Kati mu kutuuka tata wange simanyi omukwano gye baagujja era enkeera n'akubira mwami Lujaras n'amugamba kazzukuluko kamaliriza ebibuuzo kajje gandi bwe kati oli katono gandi katini ate mbu katono ofunye omubiri kati mukugenda nagenda okutuuka nga bannange basomye dda basoma dda nebuuza ntandikiddewo omuntu eyakava levo sibitegeere omanya akateera kakyaliwo mwana elevo aba akyalimu akataala ako era nagenda n'obusikaati bwange n'akakayanga sinakasiba nengenda nentuuka nensanga abaana nga class nokusanga abaana nga baba droppings n'avaamu wali eri nga bamukwatidde n'ensawo nsukane nekanga mu bwenti ona ebikizireyo waka neŋŋamba maama okimanyi nti n'abaana bwe bati ne bati ekyasinga okuntiisa mu byonna nti onali envaayo maama wange infact yampa na 1000 olya ku ssomero nalya ku ssomero nga transport otambulawo dadi nga ndropinga ofe tuli baavu nange yantwalangako kamotoka ke naye katukuzaabali kati mukutuuka nensanga nga abaana class naye mu byonna nebuuza nga nze nenda kufiitinga ntya mu baana bano era batuuka mukama yanyama nti omugenzi nkooyo namusanga mu ofiisi ne munywanyi we kati bonna abagenzi ne banyimirizaawo ne bambuuza infact yampita bwe kazzukulu nonze wange nangamba poza ogambe gwani ne mugamba nze Asifa Nanvuma Kabenge nangamba wootyo okwenjira n'okutambula oyagala ki nengamba okwenjira n'okutambula weebuuza kikyategeeza nensiriike ne bane mugamba njagala kutambula nangamba tambula ng'omanya gy'olaga tobuza n'okwata ekkubo ekyamu n'akakitegeera kati ntuuka kituufu kye yaŋŋamba nenkwa ku mikwano gyange gyali gya rediyo waliwo omu yali ku voice omuliro mulanga ali ku birali nga omanya abasiraamu nenfunako omu gwe neekwatako kati mu kusoma namanya nti waliwo abaana b'abagagga abalina weakness yaabwe tebaagala bintu byakolaki kuwandiika nengena nga mbeesuka ne mbagamba buli agaba mukolera bino kosiwaka kina bikoze bitya nze wendi wandiikira abaana kosiwaka nze nemanya nti kati 1000 lwe bampadde nina okugatako ne 0 abaana nga bampika ebitabo biti emipakinga nga nzirayo waka nze nga seebaka jjukira nali naakava mu ssomero era safuna kyansi etuulamu abaana we bagambye ati fana tugenda muvaaka nze simanyi na weefaanana olwagimala ng'oweesoga nga neesoga bwesozi olwo nontandika
awo nfuna wakasente akakoswa akabikoze bitya nga n'obwongo bukyasiza bulungi nga nzirayo nensoma ne tujja nga newa batulwadde pepa nkyabijjukira ate abaana kye bataakolanga nzijukira natulako n'omwana omu nansuubiza omutwalo nenkola pepa eyange netukola exchange nemuwa eyange yes kati kyoteekako linnya saateekako linnya kati olwamala ogikola nampa eri empty nange nenjikola bulungi mwana watu nansinga n'okunsinga lwansonga time esinga nagimalira ku pepa ye namala nampa omutwalo kati nga abasomesa tebalaba nti omukono gunaguno gufaanagana simanyi baleka tebabigenderangako balecturers mwana watu nakwatagana n'abaana ba radio kati nambabuuza nga temubeerawo ku campus nga temubeerawo mubeera luddawa nagamba ffe tugenda tulina emirimu tukola tujjayo tusoma nenga tulina emirimu emirala oza mirimu ki ogamba kati nga nze ekola ku radio nange ekola ku radio wala ndiko okukola ki okugamba nga batandika okugamba ng'onaawe ofuna ekinyegenyege one day nga omwampi ankubira essimu ngamba tugenda ku poliisi konze yawa enaggulu nga mwana atuukeera nga nyamba nga wabeerayo ki press conference ya Fred Enanga. Ebisero nga yaliko. Fred Enanga, yes. Tutuuka. Ekyanjagaza naggulu nendabye ddala ti amawulire. Gwe mulimu gwe nina okukola. Ntuuka for the first day nga nakatuuka ku poliisi. Baatuwa emmere eyampoomera. Olwa nti ozi Kayihura yali IGP. Yes. Kayihura yali abikola wakati ebiri simanyi. Bajjukira kati ndi mu community ne batuwa emmere mu kutuwa emmere nzegera banalisiya na nnyama n'ekologi nayigira ennyama nze nebuuza abaana empuzi betulidde bikibire badde mu mikere nanga nze jjukira wakati twatambulanga ate nga tetwabeeranga wala tubeera wano dansa ngamba byolidde ebadde mu mikere nyama nze nga biwooma ate nga sirya nyama kati abamu bagamba nti bw'oba togirye kuyisa bubigwa yakuyisa etya tewali nenjagala naggulu kati enkeera ne baŋŋamba omanyi tugenda ku DP nebabuuza mpozi ani agenda sibitegeera olwo okyasobola nga tonafuna media nga sinafuna media nze ntandise infact nga ntandise kutambula bifo byonna nebaŋŋamba tugenda ku DP nembukeereze ngaani akuwa ssente ezikutwala njukira nga bwe nakugambye nti nali wali osoma nga okola ate ku DP ekyansanyusaayo nti tutuuka Nobert Mao president wa DP amala okwogera batuwaayo omutwalo olwo buli omu bamuwa omutwalo awo neŋŋamba amawulire bigawe gatugabeera galimu ssente ku lwokusatu mwana nga bomanyi UPC ng'abo sibata kati nga buli wenkomawo nentuula nenkola akatabo kange nempandiika nempita lecturer waffe nemugamba mpozi bino bibitya naŋŋamba naye Hasifa osobola okutuula ku radio n'owuliriza nonsense ono gwewandiise tebezaamu kola bwoti ne bwoti ne bwoti engenda nga mpiikinga naye buli wenkomawo kati wadde nga UPC ewedde twagenda kujema nga buli omanyi buli wabeera press conference tutuukawo oba n'otandika butandisi jema n'emmengo olwo eyo nayo buli we nagendanga nga wansanyusa so nekimpaliriza ate okwagala okuddayo naye waliwo we natuuka nenkola bwe nabiwa naŋŋamba leero okoze bulungi neŋŋamba awo nentandika okulaki okwongeramu amaanyi kati nno ndi muyawa nalina mukwano gwange sijja kumwogera linnya osobola omwogera sijja kumwogera sijja kumwogera yali mwana muwala nga nyamba omanyi oba mumanyi simanyi tomumanyi Jessica si Jessica tomumanyi naawe
sijja kuyogera kuba byengenda okumwogerako sibire tutuuka yali muya tubamaliriza aŋŋamba omanyi Hasifa olwo ku kampasi nakamalako sinabona kumalako myezi 2 nebona aŋŋamba omanyi ife n'ekintu fulumye tugenda ku ABS kusaba mulimu naye sinkyalo kugenda nzekka njagala omperekereko kati engeki nti nali ABS eno y'omugenzi yiga naŋŋamba saagala genda nzekka njagala omperekereko ngenda mbeere mugumu nga nange wendi olwo yajja ne sikaati empya nzijukira bulungi ya red ng'agimpa nga njambala wasonga nali nyambala engeki nali kati nga nyambala obusikati era buti nga bukomaano mu maviivi netirako n'ekigatto n'agamba eyi tugenda bamusumba nampa sikaati nga empya nga yali mpanvu netuzambalira ku mugongo kwolwo twakeera mu kutuuka eri nga bamubuuza yali interview naye wendi bamubuuza ki kyogenda okugatta ku mawulire gaffe ngaakanula tiriiso tukusuubiremu biki byogenda okugatta ku mawulire ngaakanula liiso kati nze omusamaliya wa Nansana nempanika omukono mbumuyambeko kitegeera nga omanyi ku Manda jagenda ku press conference waliyo Fred Enanga enaggulu kati awo ku Tuesday agende akole DP wabeerayo Nobert Mao kati ate ku Wednesday agende akole UPC wabeerayo Jima Akena ku Thursday agende akole Jema wabeerayo Asumani Basalwa bindi mutendo yasoka kujenzumbira polisi sinabitegeera then kati awo no option kati ba Friday anagenda ku muzikiti oba anagenda nze nga ndowooza muyamba manyi kye bagamba omulimu tuguwadde gwe konza mbadde nyamba kuono ono mukwano gwange gyemperekedde nze saagala mulimu ate bakukuwadde n'obugaana gamba n'okusoma nakatandika gagamba tuguwadde ng'obaani manager nga Yiga yagamba omusumba Yiga si yennyini nze n'okumumanya nali nga simumanyi kabanzanga siraba nti ngamba ani ali manager Kwezi Robinson Kwezi yes nga ye manager wa Gondi n'agamba omulimu tuguwadde konsumusaaga embagamba mukumpa nga nakatandika kusomera na kamera nga sinanafuna kamera nebagamba nti kati omanyi ebifo nga obyogedde byo tuleeteramu amawulire kuba tukitegedde nti gwewerekedde tabitegeera ate gw'obitegeera nnyo senga omanyi we natulako olwo gwewerekedde nga ye atunula atya sikaati eyo yaginzijamu awo ennyini yaŋŋamba mpa sikaati ya yanyambula sikaati nga muli ku ABS nakwambula kasita twakuba omugongo bwe tuti nga tetunaana kuvaawo oli kasita agamba tumukuwalira tukulinda otandika okukola naŋŋamba mpa sikaati yange oli muli wange ngamba dde nkuyamba naŋŋamba nemugamba oba tobimanyi nga nkuyambako naŋŋamba jjamu sikaati yange olina empisa embi saategedde sandikuleese omuganzi gwe baguwadde omulimu naawe okimanyi nti n'emyezi 2 eginnawera naŋŋamba tibakuwadde omulimu nyumirwa omulimu gwo kati wali otambuddeko ne sikaati endala oba alijjukira nateerako sikaati endala wajja eyiyo eri n'ebeera kongolo nemuwa sikaati ye neminya bulungi piki paka waka neŋŋamba tata jangu kubuulire bampadde omulimu taata wange ogwaki nemugamba ogw'amawulire kuyagaawa nemugamba ku ABS baŋŋambye mbunno bampadde omulimu kuye otuuseeyo otya gwe yakatandika okusoma nemugamba ate nina gwemperekedde kati webamubuuza ebibuuzo nga tabitegeera interview nze nenjimuyamba nenjimuddiramu omulimu ne baguwanze aana ŋŋamba olina ekikyamu kigongo kati taata teyagamba tolina gy'olaga taata wange
simaina yalowooza bannemba bamanyi nali mulalo kano kalaga kalina ekyamu ku bwongo ne mulaga nti sitegeera nenzirayo ewa jjajja jjajja ani nkoyoyo ne mukulu Jalwas mukama mulungi buli nali ngamba etaagira ati be bankwasa bwe nali ngamba etaagira nga babeerawo ne mbagamba bakama bange bampadde omulimu bonna ne beewuunya omwana yakatandika amawulire mperekeddeko ku gundi ne mbagamba erinnya naye mulimu baguwadde nze k'omugenzi mwami Jalwas a chance gikozese nenzeo nengamba tata sina kamera tana ngamba nindamu omwezi mulamba nimgati tata mulimu guyinza okugenda nangamba nogera bikwasaganya otya kukwata ina yadde ekipapula okina bikwasaganya otya nemugamba kansomenga wenkola kinajjanga bwenkyapa olwo ntetenkanyiza neze training sijetaaga basijetaaga banange baba training nze nga teban training wamuko ABS nga nakola training eyo kwezi era bo bennyini yes kati nze nga nkoma wano ku campus nengenda ne training ati kamera zalingawo ne training kifaananyi engezagezaakawo obutinitini jubira omuntu yakatandika nali ndi awo batata sere yazijja wanga atumiza mukwano gwe yali Dubai namwetira kamera kakamkoda buno butinyere obwo mbutegeera nakabikula omunama atakwata kamkoda ogimanyi wali atagikwatanga kakanti ab'ennaku zino batandikiddemu zino ennene kamkoda si nkadde nnyo mwanatu ndeewo zinkadde zikyalimu naye kakizibu osanga omuntu agiyina kamkoda ya bbeeyi nnyo osinga zino ezasinga zino esaa zino mbeera mu field nga kizibu omuntu olaba agirina ya jukira kati abasinga abazungu zibakozesa kitegeera naye tata wange yagenda netitaka kamera nga simanyi kasetinga simanyi wakakwata nga giri mikwano gyange sigita nenzira ne batwala ekifaananyi ekyasooka kyali kiri ku ngoma ng'ogyeko ekyo akiddugavu kati ne bali nabo ba editors bonna balinga nze wembalaba balinga nze bonna bali tebafuba kulaba nga wakibira kyongeramuko kabaiti nalindi awo nga nayasitole ku TV naye ngaoyinza okulowooza nagikutte kiro kumbe wagikutte bisana nekyo ekyasanyusa mu byonna sign out yasakiddwa Hasifa Nanvuma enju yonna nekuba enduulu nga mama taata genda mujje bakulu bange nebatuuza basista bange nebatuuza nebawulira sign out nebagamba esitory yange nebawakana bagenda okuwulira esakiddwa Hasifa Nanvuma yali story ki sijjukira enduulu ngamba yali ya community yali ku poliisi wakyamuukirira otya oba wawulira otya ng'erinnya lyo lisoose okulabikira ku TV olunaku olusooka omanyi kitegeeza ng'aba agatandika amawulire tebannaba kufuna mirimu nze yakababa mufindi kati ndi mu mwezi gwa kusatu story yange eyise neeyitirawo nabuuka nantuza nangamba kati omanyi tetuganye naye omulimu essomero tovaayo naye osome infact sigala nga osoma nga bikwasaganya nze mbisobola mwana byangu mwanatu nemanya nemera nga netwala nsetinga mpolampola ekyavaamu kati nagenda nga neyongera mu maaso kwegesi nebalowooza nti ntegeera nnyo ntegeera ntya
bantadde awantu wesimanyi nako ningidde kooti maama nga najja tumanyi na bya kooti simanyi ntuuka nzija mu kooti ki high court nga waliyo ababisobola balaba nze ategeera gwoli sharp egenda kwegesi bonna mwali temutegeera okuleka nze ategeera naawe kati balaba ndi sharp ntuuka bansindika mu kooti bayogera kooti sibitegeera naye ne kamera gyali nina naye ekifaananyi kyemba kibaswaza bampadde kamera ennene eyaabwe bampeddeko ne tripod mu butini wange era nga mbikwata nga ngisetinga nengituuzaawo era nga omulenzi wayimirira nga wenyumirira ekibera zino emiraho zo zibaziteeka erimukutiriza kubana bana baba mu mirazi zenene waliwonamuta Joshua Mujunga bamumanyi yaliwa MTV kati ali aliko MBS kati oyo balaba akaana kazongera ekikamera kulekati ate kali siriasi akanya kyekagala kibalentuuka bansetingira kamera ero kooti ngegenda nga birwawo nga neebaka agenda okudda engulu ngaomusangola omusazetta sinatundira ate nga bakuwadde story ya kooti bansindiseko story ya kooti mbuuza abaana omulamuzi asaze lugi bonna nga baseka nembabuuza yiyaani abangamba wenda mu kooti mwoli naye ngansesa otulo ate kati eyazi ne kamera nenfuna ate nenjagala okusaba ebifaananyi nga neebase era bamaani babikuwa nebabimpa nebampeerako ne script nentuuka bagamba ne balaba nga oli active nnyo awo omwana tubwe wenagenda nga nzija mpola mpola kukyalo okwo bakutandisa okulaba Asifa obulenzi obwo tebajjanga okusumbuwa ewaffe amaka baali bagatya ku kyalo amaka ga mwami Kabenge nga bagatira ddala kyoganga tewaliyo kalenzi kaneiba kakwogereza omulenzi eyanjogereza namusaba ku campus nga ndi waya gyali waya 2 nangamba nno nkwagala nenzero nengamba mama waliwo yangambye nanjagala nangamba agenda kukola ki kunza nti mama badde nkugamba ko yangambye nti ajagala nangamba toddanga munakuwuliriza mboozi ze abantu beyo basezi nga gwe wali olabyeko nga basezi bajja kutwala bajja kukulira eyo nze leka nkubulire bajja olina okubeera omukujjukujju omanye abantu b'omu tawuni eno wawulidde nti amawulire waliwo gwe gubasalako omutwe n'abaana abakulu babasala emitwe tolowooza nti basala buno buto n'abakulu babasala bajja kutta naye nga obulamu mbwagala kati nga yaŋŋambanga mama yaŋŋaanye yaŋŋambye mujje kunsala kubanga ndi mukazi mukulu era sijjala kulimba omulundi gwange ogwokufu in fact balena kyenerabidde ku campus waliwo ekibiina ky'abaana abawala era nakyo sijja kyogera kati bajjanga kitubuulire bajjanga nga basumagira kati munne omu bamuyita Sharifa n'abuuza munne Sharifa yabuuza munne ng'osumagira koye nasuze kwawe kati nze neŋŋamba awo kyeki nempita ndi wa campus nempita omuwala omulala nemubuuza awo kyeki n'aseka n'agamba Asifa tomanyaawe nze nenjagala kubitegeera waki buli kanaku Sharifa aba yeebasa ate n'agamba yasuze kwawe kale nga njagala okumanya n'agamba awe yasuze wa musajja nga yeegatta bonna beewuunya okulaba nga basoma n'omwana akyali vagi agamba konze sibimanyi sitegeera oba
baba yabingana vano kwecho ono awo njigawa mu yattu ine nogera ko mukwawe embosa nyembozi awo nabigezesa ko olumuna bawe kana bawe bwerera ono nno nayo omubuuka ani oyo omutunuulira n'okunyiiganyiiga naye abaana bakwaya kusirwala ki ebyo ebiseera bana yanjagala kati ng'akukuba ne muganda wange omulezi ng'amugamba nino n'oyo omuganda we omwagala shegera ng'abeera awo bwayise kati lumu yene nino ng'ali alina makerere zigwaliko oli eno wansi yali makerere lumu yalina infact simala gye baali bavudde nakumona ng'omwana gwe ndi mukumenyeka jangu nnyambeko nengenda okumuyambako nemukwatirako ebintu yalina emigugu mingi kwaliko yalina ebisawo bingi simanyi gye baali bavudde nemuyambako nemwolekera paka we awo sigera gikutulira kuolwo dayira nakujjako embuziyo gye wali okomidde ebbaaga ekyosembuzi kati wawulira awo nanyiiga nga kututawo sigamaaso olwamala infact nanzizawo nga musanyufu nange siri musanyufu akuggyeko ekintu kyo ebyo nabyo tujja bigenda wala kati nesenange nefuna omuntu gwekubakamu nemugamba okimanyi kino kyonabadde kwawe nandala salubu yonna okimanyi nti nohasifa yabadde kwawe nemugamba mwana gwe nkubireku olina okufuna olina okufuna ezo zezitubeezaawo nemugamba tazijja kumbeezaawo infact nagendayo lwa nsonga byali bigurupu by'abaana era singa tebyali ebyo sandikoze ensobi nanyiiga infact nendakyawa bonna omulundi gumu kunfuusinga kugenda kwawo wakati wali wagala kumanyawo kyeki era nagimanya tebyakuluma tebyakuluma nayingira amawulire tukyala ku mukulu gwaffe ogwanda Standard News ffe tugasookako amawulire genda ku Facebook agenda ku TikTok onoonye Standard News UG ate ogenda ne ku YouTube onoonye Standard News UG tukyalina munnamawulire atunyumiza olugendero olw'amawulire okusomoozebwa ebizibu byafunye emboozi mugiwulira tukyagenda maaso n'okubeera nga tubawuliriza zenda element man muzzukulu wa Mugema kati mu mawulire gano olutubudde kwawe kati awo kyaddamu mulaba oyo sisobola kuzzaayo nekaata mulawe omwami wange wanabulira bitwali bato era yanga buli yabikola nagira nti yabikolanga mbuto ngaako kati tudde ku issue ku nsonga eno ey'amawulire ogayingidde ani yali mentawo n'ogamba nti njagala kubeera ng'ono sijja kulimba amawulire aga TV saagalabanga naga radio nga ngawulira yansonga tata alina radio gyayagala ennyo yabulira akatekako amawulire kati nekiri nti abaana TV ng'agitule tafuna budde bwayo agituleka netwala firimu kati radio najagalanga nnyo
nawuliranga nnyo aga radio Simba. Simba nenjagala amawulire naye abasomera bulungi nana byadala tewali radio esinga kusoma olupapula tewali radio nze najagalanga nnyo naye byadala yesinga kugamba amalo asoma amawulire nakwagaza ogenda ogulaga empapula so nabegombanga nnyo ng'ojjeko ekyo wenekaka ndabe ku TV era nga ndaba TV nene nga ndaba NTV kenerabiddemu wanze munno gwe baali batenda obugezi ku office era tukyajja eyo embuuza ABS tennaggwa kuba nkyagala okumanya okunsuusira ABS kyeki tennaggwa olwo omugenzi Kawesa yafiira afande Kawesa bana kati beebuuza ani agenda okuziika nga bagamba tewali mulala hasifaali amanyi poliisi oyo ajja kgenda aziike kaleki nti nga bampa emitwalo egi 5 gya transport ntetenkanyi oba bagikuwako gya transport nga ngisayininga bulungi nga nkwata kamera amagera n'amadda bansayininga kamera nfuna wenyimirira nzija basi zaali zaweereza poliisi ati nkola poliisi bamanyi ngambukira ono yali mukwano gwaffe banenye nga baŋŋamba omanyi tewali mulala agenda kuziika Kasifa genda nga bansayiningira emitwalo 5 nga baŋŋamba amagera n'amadda nti ye nga nfuna wenzira nga ninda basi ya poliisi nga ngibuukira tugenda eyo twetala nze saagenda kuziika nagenda kuziika lwansonga ali mukwano gwange n'ekirala nagenda kulaba ku bitundu ebirala bifaanana olwo ng'obadde okyazungira mu Kampala tonnafulumako out of Kampala ate omuntu akulidde bwayise nansana bwayise ne nansana ebitundu ebyo kati nga njagala okumanya ku bitundu ebirala nze ne mukyala ewaffe tetugendayo olwo ntudde mu baasi ngenda kuziika saa ziwera 10, 11, 12 emu 2 3 balinde yagenza okuta story bamulaba nga takomawo nga bagamba mumanyi Kasifa tumuveeko bagenda ku YouTube bajayo mu videos waliwo in fact era ensobi gye bakola sina nsobi bagenda nga badownloadinga story ya Kawungeezi ngateekamu eddoboozi eryabo nga bagiteekayo ku TV baavumansi lero bakama baffe mawulire baani twalina Babra n'omulala Sala Nandawula bakama baffe ow'obusungu banzikiza n'essente ze bampadde nga bazintema twaleta sitore nga era abaana abalanze nga bapa bitundu yaleeta sitore ekigumira ansonga nali mugezigezi paka wezaggwayo zebakutema ekintu kivaako naye tukira nga balaba bateeta sitore obudde ndasa bwankwata sijjukira nange oba obudde bwankwata era essanyu lyali lingi tewakolako nadde ebifaananyi tewapaka ebifaananyi nkugambye yadde natuuka eri ng'abantu bangi abantu baziika Kawesa nemetabatabakawo nakwatakuwaawo obukatawezi buti nenfuna wentuula nenambula ekitundu nenambula ki netulaba ennyonyi za poliisi mwe bajjira nganinga ali ayo tukunde bantu mekola sitole saagikola banansonyiwa kati oli ku ABS twagala okumanya amawulire mwagatambuzanga mutya ku ABS nze ogwange gyali bajja kubaletera sitole nenjibawa nempandiika ku lupapula olweru
Nga muwandiika buwandiisi. Mpandiika bakafulu baffe badda wali eri ku kompyuta ne basala. Nze nga mpandiika bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ategeezeza bw'ati era n'ategeeza bw'ati nannyonnyola n'olubawa. N'ayogera n'ategeeza n'agamba agasseeko. N'akutuuka lwawe n'agenda mu bbuufu n'avoisinga. Ne batematema eddoboozi. So ebyo ebyalinga. ABS eyo ndowooza in fact Allah wa buyinza jjukira ennyingira yange ogimanyi ngeri ginayingiramu. Allah yali antemera kkubo ddala. Allah yali antemera ku ABS. Bannatuuka era nga omanyi era bantwala ng'omugezigezi. Nenfuna kaadi ya palamenti. Nga kyagambako ku kyalo. Nga nyambadde ID eriko palamenti. Ate akimanya nti nakolerako ku palamenti ezo. Nga nze asinga. Balaba nze asinga. Ne ku mulimu nga balaba nze ntegeera nnyo. Era nga ngenda. Nze totegeera. Nze nalaba tategeera ebiseera ebyo. Kati wentegeera kati ntegeera. Ne nali sitegeera. Naye bakama bange balaba ntegeera nnyo. Olwo nga ngenze. Nga banneesiga buli wamu. Kati chance we yajjira. Lwali lumu olwo nga nze muyizitasubwa wengenda eno wonsanga mu palamenti wonsanga mu kooti wonsanga mu community wonsanga wanga buli wamu nyenjeerawo lwansonga ate natuuka nenjagala nnyo amawulire baira natuuka nengaagala kati lwali lumu infact ekyanyiizaako nti bansiniko kavalinga Museveni mu kalulu ka Bobi ak'ekyaddondo mu kutuukayo natuuka leeti ng'omukulu president anaatera okutuuka. And President Bobi or Museveni? President Museveni. President tulina wamwe. Noli bamuyita president. President nga anaatera okutuuka. Kati tutuuka security bankwatira ku mulyango bamalina okumumanya. Hasifa sibooka Kavalinga Museveni nembagamba yeezi ojja otya obudde bwe buti nembagamba nti kati mulaba you see sasa tekidde okuba nga watuuse dda kati otuuka otata omukulu anaatera okutuuka bagamba ate tuve mu maaso enazzeewo kamera ne bagiza ebbali ng'amaziga gandi kumpi nenzira ku geti nenkaaba bampima sitole kamera bagikutte bo bennyini ne baseka ne banyumira ndowooza omanye okunyumira omuntu ne banyumirwa ekyabamu ne bagamba yingira mangu kwalinga okumbonereza bwaba totukaleeti ekiba olina okukavalinga president ate oyagala kutuuka n'omugenyi omukulu yingira mangu nenyingira n'obusungu awo nemanya ntandika okufuuka Museveni ntandika okufuuka ab'omukwano kati olulaleero ekyanyiiza nti ntuuka Bene agenda Gombe ku Nasana oba yali agenze kusinkana oba gyali mikolo gyaki tutuuke era nzonga ne kikamera kyange nga ntambula mu bantu abangi owa security nansindika nenkweru ne kamera yange enkuba omulanga maziga nga gaali gakuli kumpi bwali buto kali nosanga nze sikali omutima gwakalumu nesanga owebizibu ndabye ddala nga alimba nenkaaba naye nakaaba nga waliwo omukulu andabye najja n'ayita Dick Kasolo n'amuyita bw'ati n'amusongera gye nnali kati mu kukaaba ennyo waliwo omwana wa Daily Monitor yankuba ekifaananyi lwaki nankuba nga ndi mu kukaaba ne kamera yange ekyankaabya nti naswala mu bantu bansindika nengwa kati mu kusituka bwe nagenda okulanga buli omu antunuulidde ati nensooka nenzira ebbali ekyo ndabanga ekinswaza nensooka nengaabamu kati mu kukaaba omwana wa Monitor nankuba ekifaananyi nga yakikuba totegedde ekinkuba ndi mu kuzangula maziga olwo nono nga ntandika okumanya okulaba gyendaga
kati ebizi mu mawulire obimanyi ntandika obitegeera kati lumu mba ntudde mukwano gwange Sebuliba Ezra n'aŋŋamba naye nga siikubuuse era president yali ajja wano ku Serena nenzijja nzijikana ne mu ka t-shirt ka red kati omu ku bakama bange waneno ku Serena mu mawulire naye yali ku kamera kati nenzijja president mu kujja nayagala okufuna ekifaananyi ekyo ekya convoy ye ng'etuuka kati ne blocking ow'emabega owa NTV ng'ekyaliko BS kana kuva mu kifaananyi kyange bambi alabikyakwata bulungi kifaananyi ekyo nga president ajja era mugamba nange nakino ekifaananyi nga njewulira naye tewali abajewulira nga fe abaana abakola ku TV ezawansi njewulira mugamba nakino kifaananyi nange mukati nalayo sifunye bulungi kifaananyi kyange kye mbadde njagala naye nga nze nkifunye bulungi nga ndabiraddala ensiina yange ekitegeeza okubanga amaanyi omanyi ogalina akwata president nga ndabira ddala nina amaanyi ndabira ddala ensiina yange naye atu nentuuka ekisiya nga nze ani abeera okumpi ne president kati mbadde mukwano gwange yajja n'andiiramu n'aŋŋamba omanyi Asifa kati oli mugezigezi ekifaananyi okwata kirungi bamuyitaani oyo sobola mukweka Ezra Sebuliba aŋŋamba oli mugezi nemugamba Asifa ntulabe NTV eyina TV y'abakyala ate naawe oli mukyala oza aŋŋamba ngenda kuwa story egitwaleyo konzi katono ntuukire kwani nja kuwa ennamba oyiye mugezigezi mubona ye sisobola mwerabira nga nja kuwa ennamba nentuuka mukutuuka yakola kikomye nti oba omulambo gwali ludda weeyo era gwali Matugga ati Matugga yefuutuka emirambo emingi nampa omulambo naŋŋamba omanyi wate n'essimu kuba otwaleyo kati mukuba essimu mbuzi atuukira kwani Franka Walusimbi yennyini emugamba osibeera ssebo tewatyamu okutya tewalinamu okutya ngo Franka Walusimbi yagikutte ate nze nga mumanyi nga temumanyi ate mumanyi nti munene kitegeera nenzije osibeera ssebo wamukubira simu wajja desi amukubira simu nga mpiti Asifa Nanguma mbeera eno nansana mukama wange nina story naye tewabaddeyo beewamu naŋŋamba story wetibedde nemugamba waliwo gwe batemudde naŋŋamba jangu nadduka nentuuka story nankonekitinga ku mukama wange wa Spark namugamba ono abawe ebifaananyi nga bikute bulungi nga biri kiriya story nezannya kati ate nabawe mukuzannya newansiima ka transport ewanteegi egamba kati ola ewaka bakumanyi ku ABS kati kyewabatuuza mu ddiiro kubalaga nti mujje mulabe Spark ali mugezigezi atuula nzekka okakasoola bagenda fuluma naye ogera nga story ngiraba newalabe nalira nawe ebifaananyi nzaabibawadde ne bawakana ndagamba nzaabibawadde nendagamba ebifaananyi nzaabibawadde ne bawakana negamba ebifaananyi byebizanyo ku Spark nzaabikutteyo nemmanya nti kasaba mpayo ensalo neŋŋamba ntandise okulaba gyendaga obaddako oba ezo story yazijjangawa anti naŋŋamba nfunye story endala gitwaleyo nenzia nengireeta wa mukwano gwange nenzia nengireeta nengiwaayo nebagikkiriza nanyongera egi sebo story ezannya ku mpewo nga batuwadde nesatu ate nebakuwa neŋŋamba no TV nga yabagagga story eri ku mpewo bakwadde neegi
Nendete eyokusatu eyokwali bagamba ate tetugenda kuddamu kuwa sigala ng'oleeta nendeeta story kati byonna story yabasanyusa bonna in fact ndabagala akaspace kange wano ku national media naleeta omukazi oyo nga namusangana ku poliisi olwo nga poliisi y'Uganda akola mu family mukwano gwange akola ku nsonga z'amaka mukwano gwange nasangayo ng'omukazi alajjana z'omwami yangobye nandeke esimanya nzuula okukuba n'omwana wange ono omuto nentula mu musango ng'owa poliisi entandika yagobedde ki olw'okuba akimanyi nti nono omwana ono namuzaalirako omusota kati ye yaŋŋambye byemugamba tabinnyonnyola nze ŋŋende tabitegeera koze wali omutula gyekuli omwana wange gyali amwetera mwana no omwana wange gyali era ntukawo nti essaawa wemanga bulono nga naye muterayo amagi aŋŋamba afaana omanyi soko osinga wakati awo namugamba naye manyi tugende tulabe nekuba afaana kama nemugamba nyamba kkiriza tugende ku ground tugenda ku ground twalina omusota gwajja omukazi nayebaza mwana wange akuletedde amagi nze nno nonkwala bifaananyi gokwata mwana wange nkwatedde ekyokulya ku ofiisi mbakubidde magambye neeta omukazi azadde omusota ngulina wano ngulina twalina omusota gwajja nga temulaba musota naye katonda yonna mukwata omukazi nakola buli kimu atulamuja buli kimu omwana wange asula wano asima wali anaayita wano kati nze matadde wanino okumanya nga omwana waali jangu wali wamma aja tutanguwo siba bina ebisusunku gabadde majinga malamba nezija nenkola story wambuuza omusota mweguli ati fasiliga nabagambye nguleeta nenkubawo nembagamba story eyokubiri nti omusota wogubuze story newagizanyo gabyomwabo story yanyumirayo omukazi bwe yali ayogera okusinziira yali comedy nze nga nze nabanga yali comedy buli omu nga afeesere story yanyumira nnyo lwe lugendo lwange olukujja ku ABS bali wabasiibula oba avaayo bubi kasooka nenvaayo ndi mugezigezi nakolanga eno nga nkozesa mashini yaabwe ati nga siina kamera etegeera gye naali mpaane yali eva e Dubai nga omutindo gweno mulala nnyo era nga osobola kubaleetera kifaananyi kidugane era basooka kugamba naye kino ekifaananyi tekijja kuganya ku TV obimanyi aneezayo kamera yeeri nga nzija nenkola naye nga tebamanyi nga wenzijayo nenkola neezayo eri nentuula kye oyo nga nokubatandatta era nga nakola story yange nga tebagikola nga bwe bamanyi kasita eri ejja kutambula ekyavaamu nenviirayo ddala era ne kamera yaabwe nenvaayo nayo luvannyuma nyo ne baŋŋamba no bakunoonya wagenda na kamera ya kampani nkozesa agibba nkozesaako endagiza kati olwo bakupeeka twagala kamera bagamba ekomawo ngikozesako kugaza naye nga njiza siri mubbi era we nafunafunamu awo ku busente wano nga bakusasudde mwana wattu ku ABS mwakolanga mwezi oba lwokoze ndowooza nga wiiki nga batubalira ovaayo n'akasanvuko ovaayo wiiki namba nga bajja ne batugatiragatiramu ne bagamba kati ono okusinziira ku kukola alabika avuddeyo n'akasanvu bajja wano wentudde wano ne bampa ssente ndabadera nga obugaga bwange busembedde bampa ssente nnyingi ate nga naakatandika bampa ssente nezeyo nenyamba wenayogera jukira omuntu yakatandika abantu okukola ebakuwa emitwalo 5 ziba ssente nnyingi
bampa sente newunya nebyodera waneeno ekiba kibe tewali alina kunzijawo nemanye tewalina kunzijawo batya nina kukola oba ntya nga nina amaanyi nga nze njiriba nemanya kati waneeno omutindo gwawalo si gwa paalamenti gwa muntu wa wansi nenzira ku ground nze nga buli wiikendi wembeera muno obusente bwange nga nenya nenda ebyalo nagendako nekayunga era nali ne mukwano gwange wa salt bamuyita Joseph Semambo nga tulinnya twali bakatuuka mu kayunga bweppa ku makya twagera okulaba nga piki zituyitako nasooka tuyimirizako emu tubabuuza mulagawa nti bakaziikula emirambo egi ofe mututwaleko atuzibuukira yali omusamize owekayunga nga tugenda Sebuyungo Sebuyungo erinnya ndijjukire Sebuyungo tutuuka kati laba waneeno bampadde ID baneregisitulako bwebati nga ID nene omusirikale nagamu atago jangu wama jangu yimira waneeno yanyola wa NTV waziika otya abantu mugamba nyenyola otya abantu anandika kati entandika bwenti sitole nga nnene twagenda okutuuka nga bakajjayo emirambo bajali 5 n'obuwango oba bwali era bumeka sitole nga nnene twagikubira wiiki ezalinga bbiri olowooza yali wiiki ndowooza oba emuno ekitundu era zawera 2 yali nnene netuddayo netukola buli kimu netujja aye nenze nekitali wiikendi sipaaka nga tekoze nenjiwa Simon Kaweesa n'agituulamu abasirikale ne bankubira essimu ne bagamba dya mukazi wagamba eggwani bagamba yenze Asfa otegeera sitole wagizimbye bulungi bakimanyi nti yagizimbye mulala olwo nga sinakubiyiga byakuzimba nga tinakuyiga bulungi kugiwandiika yenagiwa ye n'agituulamu kasera mugamba ekyalo nti kyalo gyuni mu disitulikiti egindi nagamba suspect yani ye Sebuyungo nga akyali omukomera simanyi kiza okubeera eno nga bamutadde omanyi bizibu owange twala mu nsonga za gavumenti olaba ne okera ayina looya naye bagumusalidde dda tubulenga tanandagumusalira mwana wa tuwe twenanyumirwa amawulire n'okutuusa kati kakati n'okutuusa kati mu bbanga lino amawulire tewatambuza ku bigere okugenda Gasaka nti transport yambuza transport yakubuza amawulire gatambula sijja kulimba nga transport nga ndiwa ku EBS oba wano ngoliko EBS yona awamu natambulawoko awalala nga nvaayo mama wange ne mugamba manyi mama kati leero mpolaayo gye tulaga wala ng'omanya abazadde n'akuwa naye walina okuserena nga lwaki otambuza ebigere emotoka weezi era weweerowoozawo n'ogamba kaninye eno leero aba ngenda kweri ng'onoonjagaza okujja ossaba omulimu kyelementi yanguwa bwanguyi wano tutulabirawo nnaku sijja ku ennaku nagiraba mabega bwe bunene buno ate natambulawo ebigere tewali kati tuyingira tuzze kiki gwomu ku bannamawulire abaavaayo nga weesibidde mu ttooyi okumala olunaku lulamba omuntu tunyumizeemu ku lugero olwo abamawulire musuddiya bannamawulire bannange musuddiya olunaku lulamba lwali lunaku lulamba temuwaayiriza weggalira mu ttooyi naye olunaku terwawera omanye kitegeeza okwegalira wali weekwese
Na kuchirwao. Kali vinyumizo olugenda okera kumacha. Kera kumacha assignments ziruma. Bangamba manya asifa. Kutogenda kavalinga ani? Tugenda kavalinga elections. That elections on. By elections za kawembe. Bangamba akatomanyi kwegenda tulire embeera yetya abantu bazze bajumbidde togeza n'otuuka obalondera nti ye tunulire ebifo abantu bajumbidde oba bali mu kubyabo nabeero nga assignment nkitegedde bulungi naye mba sinnava waka bwe pa mukama wange ankubirako omusirikale ankubirako ngamba asifuuliriddawa Jandi waneno nete kagera nangamba oba oli mugezi tugende ekawe sijja mwogera wanga atenga je ngendo kukolera nangamba naye wegendereze kunze kale yasoka kuba bulizaako nkera ninda kubeka wempera lisina kyensobira lwansonga nze nga sigenze covering election tugenze mu kavuyo kaaba kale kavuyo kali kaabwe nze ogwange gwali gwa assignment yange nali ngitegedde kulaba abantu bajumbidde abantu bali mukola mirimu nentuuka era lwe natuuka nezyayo kamera naye nga sinaba kujyayo kamera nendaya mukwano gwange RDC bamwita Mariam Seguya yakava ekayunga kati ali Luwero nali nzye kamera in fact yalina mu kitruck ng'ayimiridde ebbali bankuba paper spray maaso era bansindika covering eyali boss wange pastor yalinawo emisango egy'omuwala gwaga nti gyamusiga sirimu mukama bonna abawummuza emirembe ate yamuwabira ntuuka bizibu manyi bonna abengenza okabalinga mu story nga bammanyi bulungi nayesoka nenkola story esooka nebagamba omwana yali akolera waneno yakubye mukama we story bwata nze nga saagala kumanya bantumye story yana ye bakundumako ng'oli mukwano gwange kyogamba onkolako ngawakine wemba nno kyenjagala sizo sina mukwano mu mulimu era nakola story yasooka naye mpa eyaddako ndowooza n'agamba abamawulire bandi bulala tutukayo tutulinda suspect atuuka ku kooti atuuka ku poliisi abasirikale bajja ne bagamba bannamawulire tetubagala waneeno kati nga mpozaala afande tukola mirimu gyaffe namwe mukole egyammwe musajja ajjayo ka paper spray n'akakuba bannange nentalantuka kamera simanyi yagibaka omu nankwata eno n'omulala nankwata eno ne banzijjawo ne bansaza oluguudo ne bantwala bannange ne mala eddakiika nga njawo ndaga ne paper spray eddakiika zaweranga sinaba kutereera bagenda onakumaliriza nga suspect yagenze dda ebyali bisibya pasaiga byali bituufu oba sijja bigenda mu stones nyukiza nze omwana gwali kukola batugamba nga pasaiga n'abakozi yali tabazitaliza gwe teyagambako nze nsobola nali ngamba akolaba kati musigambwako tewali eyo beyagambako gye bali nakati nze n'okumutunya mu maaso nga simulaba ayandinsanzeewa bakama waffe baali balala nze nga sifuna chance mulaba nako in fact namulabiranga na ku TV nga bannamu abalala ng'abalala era nga simaba bineno programu ze nga emulaba naye mu maaso ku maaso sijja kulima nti naba ku pastor yiga maaso ku maaso lwansonga mu field nagikomanga waleti nenkola amawulire okugeza bwe mba nkomyewo ssaawa yabazaali mmeka okujjako namulabako olumu wejo nayembera story gitaleeta alina yakuli bamubuuza ani akabalingako ne bagamba hasifa n'agamba story nvakulaba NTV akawungeezi ng'amawulire getagalaba olwalaba mawulire malala naye anali NTV akawungeezi story mugirira kyangamba nti akabalinga kooti ngana kugimanya simanyi oyabaiddewo nanyomba olwo lwe nasooka okulaba ku pasita yigo baddako zisaamulaba
simwesembereza. Kati wakati mu bizibu byonna bannamawulire bayita muwoza wayinza okubaala enkwatagana ennungi wakati wa polisi n'abamawulire okusenzera ku ggwe ekyaliwo nti lwakuba nti baagita tekyalinga luli eri kati ntono era nabo bafuba okulaba nga batuuza naye nga enkwatagana yavaawo nze mu kulaba okwange nabyo ddala nga yavaawo ate kati omulembe gwa IGP yavaako ndabira ddala nga ani Kayihura yali akwatagana nnyo n'abamawulire kwazikana yajjako ne Nansana mu periodi y'e Nansana eyo Kayihura nga tayagala ogambe gw'amawulire naye ndabanga bigera bikyuka era byakyuka okusinziira ku mulembe guli ogwaliwo nakati oli akuba omuggo nga naye nga enkwatagana nze kunze ndabira ddala nga ntono kati abavubuka abali eyo abaagala okuyingira ekisaawe ky'ebyamawulire gwe nga gwe ayise mu buzibu oyinza kubagamba ki buli omu akola ekyayagala bonere n'amanyonyo ebizibu byonna nga baagala mawulire sisobola tosobola balemesa buli omu akola ekiri ku mutima gwe sobola okutuula n'omwana omubulira nti munaye towegatta n'abalenzi tugeza n'osembera abalenzi oba akamugamba n'agenda n'akikola kati buli omu akola ekyayagala agala ogayingira agayingira gyagafiirire abagibaganezeeko bagawulire kati nga wakati mu kukuza olunaku luno olw'abamawulire kiki ennyo olowooza abamawulire kye bayinza okukuza ekyolaba nti kino bannamawulire kye tulina okuteekako essira olowooza kiki ennyo gwe nga gwe okusinziira amanyi ebizibu by'amawulire okusinziira amanyi kale abamu engeri gye bazze batambulamu kyenjagala okubagamba nti twandisigale nga tukwatagana nnyo omanyi wano bantu ki abasinga okukwatagana babooda omukonawo kati nayimya ne bakuyombera nako nga tebamanyi kiki kibaddewo so naffe tulina okusigala nga waliwo enkwatagana eyo siraba lwaki ogenda mu field n'oyomba n'owamawulire munno alati gyebali gyebali ate nga obayombesa buntibutini bwe buti singa wabaawo enkwatagana eyo nti n'oba ofunye obuzibu tasobola kukulekerera nze ng'oggyeko nti bwaneno nti nkola ne kampani enene naye nga sinajoyininga neeno nga abaana bano ba Joshua bano ba Ezra Sewulire nga basobola kukwata ku Nanvuma gwani amukwatako akoze eki osobola okunyonyola akoze eki era nga balaba tekalina ngeri balaba nga gwawayiriza nakagejja kati newali nga ndi kati olero gamba nti kola bangu kanvumye bagamba tekasobola kiringa ne wano nina omusibe ogwangwira ne bandoopako naye Allah wabuyinza ngoli agamba Asfa yakikoze tekisoboka naye nga wali wakikoze wallahi nga sikikoze wallahi nga sikikoze naye okwesiga okwo okuva mu bannange bakozi bannange nabagamba si Asfa si yakikoze so abamawulire tulina okukwatagana tulina okubeera nga tusa kimu ekikutte ku munnaffe kibeere nga okukwatagana okwo kye nakulaba nnyo mu kufiirwa munnaffe eyakafa ono abadde wa NBS Kitone Julius abamawulire bakwatagana waliwo n'omwana omulala wa Bukedde Nantale agezezaako tugatta ate ona Hakimu Mubiru
nanyi ni babugo atugatta eyo yenkolagana gye twagala nantale atugatta atya nti n'agamba kati omanyi abamawulire tugenda kale tufuneyo kadina kale tugende twesabireko netukuŋŋaana yadde mulimu ffe abatagala olabira ddala ng'abakutawanja kumbe kiba kitukolera gye mukoma okusembera awamu muba mumanyagana esijja kulemba abaana ba media abasinga sibamanyi manyiko batono naye singa tusembera awamu netukwatagana nemusharinga na idea kitegeera fe tukola no story n'agamba story gyaleko NTV njagyalekwagafe eyo story gyakoze ku spaka ng'abadde nnungi nnyo naye singa tuba tusinkanye netwongera amaaso n'okubeera nti tuwemanyi n'omutindo gukyuka kitegeera kyekyo. Okay, kati njagala osiibule abakulaba wano ku mukutu guno Uganda Standard News. Abalabi ba Spark TV. Abalabi ba Standard. Oli wa Spark. Mwebale kutulaba, mwebale kutuwa budde, naye mwebale kunkyalirako. Amina. Mwebale kunoonya. Emboozi nina mpitirivu lwakwanga ngitemyetemye olw'obudde. Ng'omanya ebyaffe. Nange ndi mugezi. Bakuyise bakakati amawulire ganaatera nange ndi mugezi ogenda mu field n'oyogera n'ojjamu point emu ogeza ayinza okubeera press conference nga namba mu bibuuzo ne muvaamu ekibuuzo eki n'osimbira okwemboozi kati saagala nange onkole bye tukola bannaffe abantu nze era nga obyogedde nange wembikuteerayo n'obiraba aweza nina kyensalamu wamma abalabi mwebale kutulaba naye nga tetunnasimbula tetunnabagenda emboozi yayigo gireseeyo eya newsroom etyate bwe babawanga 13 wiiki bazituwa era nga tuba tuzigaba n'osigaza ekyebiri kyange baba omukunoonya twavuddeyo dda yali mbeera kwali kweyiya kati yigali tabasasula sendi za newsroom omwezi oba abalabi twasiibulidde waneeno omusajja wa element muveeko nange bannange sigenda kubeera nga nsukka wano nze mbaddira element man muzzukulu wa Mugema genda ku YouTube awo noonye Standard News UG osubscribinge ogende ku TikTok nayo noonye Standard News UG otulabe netwebaza mwenna bagenda mu maaso n'okubeera nti mutulaba Mukama abeere nammwe webala kunkyaza ani akyazizza munne kubanga ndikuna mawulire naye wakwamba kyeremete oli mumawulire wama abalabi mweraba